Yes, Ssenkulu ow'omwaka 2018 mukazanya kagenda nga maaso no Salt Media munafe Micheal Ssenyonjo y'omu kwabo abayizi abattikiddwa degree mu mateeka ku ttendekero lya Uganda Christian University mukono emisomo agitandika mpola mpola era Katonda yamusobozesezza wakati mu kusomozebwa okwenjawulo okubeera nga emisomo gino yagiwangudde olunaku olwajjo katubirabe n'okwebaza n'obubaka bwe yawadde mu nteekateeka eyo. Abayizi abawerera ddala 106 be battikiddwa mu masomo ag'enjawulo ku ttendekero lya Uganda Christian University e Mukono. Mu battikiddwa mwe muli ne Ssenkulu wa Salt Media, Micheal Ssenyonjo afunye degree mu mateeka era n'asiimye omusumba Aloysius Bugingo olw'okumukwatizaako okusoma era n'asuubiza okufuba okulaba ng'akyusa ekifaananyi ky'abannamateeka mu ggwanga. Micheal Ssenkulu wa 2018 muzeeyi ne yeeyama okunfula omwana we era muzeeyi yakituukiriza. Muzeeyi nkwebaza nkyayongera okwebaza kubanga singa siggwe mazima tekyandisobose. Ekyenjawulo bannamateeka ba UCU banjawulo. Ffe batusomesa amateeka ate nga batusomesa eddiini. So UCU is the best law school we have in the country. So tuyina ennono ethics bye tugoberera era nsuubira obutalya nguzi okukola ebintu byonna ebivoola eddiini yange enzikiriza yange ey'obulokole ne Uganda Christian University. Ye mama wa Ssenyonjo Betty Nalujja asiimye Katonda olw'okuyamba omwana we okumaliriza okusoma era n'asiima omusumba Aloysius Bugingo olw'okutuukiriza obweyamo. Ne mwebaza mu biseera bya COVID awo embeera teyali nnyangu nga buli kimu baakiggala naye nze neewuunya nga bwewuunya Ssenyonjo okujjanga nanga nti muzeeyi amaze okusasula. Ekyo n'enkyebaliza Katonda. Nalujja atendereza enjiri y'omusumba Aloysius Bugingo gy'agambye nti nayo emukoze kinene nnyo okwenywereza mu kukkiriza era bw'ati asabye mutabani we okubeera omwesigwa. Era n'enziramu okugamba abantu nti bulijjo omusumba atubuulira n'agamba musabire abaana ekisa mu njiri naye ekisa ekyo nkirabye nga kinkoledde. Nze sobola kuba mu saavisi nga sisabye ekisa kye kisinze okubeera ku Ssenyonjo oyo. Bw'abayizi abattikiddwa batunnyonnyodde ebibayambye okuyita obulungi. Twetaaga obulambulukufu mu mateeka gaffe era ffe nga abattikiddwa on my part nga nze ngenda kuba mulambulukufu mu mirimu gye ngenda okuba nga nkola nga nsaavinga abantu b'ensi yange. So nze mbadde kyendowooza nti ffe nga ffe kati nga nze okuyambanga ku researchinga nga tebannayisa amateeka kila o researchinga eteeka gy'ogenda oyisa okulaba nti when it is passed ebeera effective ne enforcement nga kiba kyangu. Abayizi abasinze bannaabwe kuliko munnansi wa Eritrea Yohana Eyob, Gebri Christos, ssaako ne Wilson Wanyama. Bya Eric Yiga ku Salt TV Omunyo.